Zitalekeka twagala okwogerako olunaku lwa leero sooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali atudde Entende ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda ekyo bwe tukiwulira kituzaamu amaanyi. Olunaku lwa leero nze okutangaaza ku nsonga ebibadde bitambulira ku mitimbagano ensonga ya Buganda okugijja ku maapu ya Uganda. Nsonga nkulu nnyo obwenkanidde awo nti tubadde tulina okuvaayo okubategeeza bwe tuyimiridde. Sooka okubategeeza nti ensonga eno teyakasooka okubeerawo. Ensonga eno yaliwo mu biseera eby'emabega mu 2018 era ekitongole ky'ebibalo kyafulumya maapu ya Uganda nga Buganda teriimu. Ensonga eno yaleeta obuzibu mu Buganda nti abantu abasinga emitima gyabeewanika. Era mu kiseera ekyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yavaayo mu ddoboozi lye ku mukolo ogwali ogw'amazaalibwa ge ag'emyaka 63. Omukolo guno gwali Vira Maria ekaliisiza eyo mu 2018 era n'avumirira nnyo ekikolwa kino. Tugenda kubateerako akatambi akakwata ku nsonga eno nga Ssaabasajja Kabaka mu ddoboozi lye ayogera ku nsonga eno. Tekyakomaawo ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu biseera ebyo mu 2018 yavaayo n'atangaaza ku nsobi eno eyali ekoleddwa ekitongole kya UBOS era n'atutegeeza mu butongole ng'Obuganda okwetonda kw'ekitongole kino. Baavaayo ne bagamba nti baakola nsobi era ne basaba okwetonda. Ensonga ne tulowooza nti yali eruŋŋamiziddwa bulungi nnyo. Era abamu akatambi ke mulaba ku mitimbagano nga Kamalabyonna ayogera ku kwetonda kw'ekitongole kino yali mu 2018. Naye twabadde tuli awo nga maapu ya Buganda erezzeemu okulabikira ku mitimbagano ng'eraga nti Buganda teriimu, naye ng'ate ebifo ebirala nga Busoga, Ankole, Bunyoro birambikiddwa bulungi era nga biraga n'amawanga ago. Naye nga Buganda tereddwamu Central North, Central South n'ebintu ebiringa ebyo. Kino kyatweraliikirizza nnyo, naye njagala okubategeeza nti ng'omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda nti bino byonna ebyakoleddwa biriwo okutujja ku mulamwa era n'okutujja ku nteekateeka ze tuyina ezitwala Buganda ku ntikko. Bannakigwanyizi n'abantu abataagala Buganda bavuddeyo nga bakola ebintu nga bino. Era njagala okubategeeza n'okugumya Obuganda naddala abavubuka baffe bonna gye bali ku mitimbagano abali emitala w'amayanja babadde bavuddeyo nnyo ku nsonga eno n'Obuganda bwonna nti teri muntu yenna asobola kusangula Buganda ku maapu ya Uganda. Njagala okubategeeza nti Buganda eno lwazi era abantu abazze bazannyira ku lwazi luno bafunye obuzibu bungi. Ebyo tubirabye mu byafaayo ebibaddewo mu Bwakabaka bwa Buganda.